Bwetwogera kati mwami Yosei Tebukabulwa ate alabika nga akakkanyiza amalala g'abadde alina ku His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nakkiriza nti President w'eggwanga yalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yawangula akalulu kano mbwera ali ready nnyo okumukwasa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga singa abazze ne boogerezeganya. Tetumanyi lwaki mwami Museveni ateekawo obukulembeze obulamu bw'omukulembeze bw'eggwanga era tetumanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obuwanguzi bwe mwami Museveni bukyamufuukidde obuzibu ennyo okulikogonaizinga oba okutegeera naye twongera omutegeeza mu maanyi amangi ne solidarity bannayuganda gwe balina omungi nti byonna bikoze bati obudde buggwako era obudde bwe bulabika nga buweddeko. Tulina okukkiriza nti Uganda yaffe ng'etuddemu ne bannayuganda era nga tukulembedde okulaba nga tutereeza ebyo byonna ebisobye ebyo byonna ebyayonoonebwa ebyo byonna ebifuuse ekizibu eri eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti tutambulira ddala era eggwanga lyaffe lijja kubeera eddungi lyetuneenyumirizaamu lyetuneeyagaliramu erinaatuwa amaanyi ate era erinaatuwa ekitiibwa. Tweyongere baganda baffe n'okwagala n'okulwana okulaba nga Uganda yaffe etereera era okulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza nti Mukama Katonda ng'atukulembedde ng'ali wamu naffe era nga tulina ebigendererwa bye bimu tewakitagenda kugenda mu maaso. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Uganda eyawamu bannayuganda ffenna gye tutunuulidde okufunamu ebibala eby'enjawulo ate era eby'essanyu. So wake up Uganda, this is our time to raise our voices. Tetutunula mabega tutubeeraawo nga tumanyi nti ekituufu tugenda kituukako. Wake up Ugandans, join us with Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tulabe ebirungi bye tugenda otuukako. Otuteeka akazitaako ku mitima era ng'omwana bw'agambye kuba kye kigambo ekijja mangu taata baamutta ng'agenza okwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famirizi ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo naye mwebale nnyo famirizi zonna kwandastandinga nti munnange si musango gwaffe abantu bamwe baatemulwa si ffe twabatemula Museveni yabatemula. Baana bange wewaawo bakadde bammwe taata wammwe bamama wammwe baamutta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange nga nange bwensibitwa nga lwanirira ery'abalala bonna naye baana bange sinze nataba kitammwe Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe bano bonna be mulaba Museveni yabatta ne batuwa amannya batubuulira bano Amini yabatta bano Obote yabatta tetubamanyi ne bano twabalabako era abasinga tumanyi bwe baabakira tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki ba RPC ki abaali bakomandinga n'abamu bamanyiddwa abaabakuba amasasi naye njagala okubalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabirwa wallahi. Ladies and gentlemen, today, yet again, we are meeting to commemorate our comrades. It's been 4 years. On this very day, 4 years ago, a dark cloud covered our nation. More than 150 innocent unarmed citizens were mowed down, were massacred in cold blood. These people were, as you've noticed, fathers, sons, mothers, daughters, friends, comrades of various people that were killed. These people were killed just for coming out and exercising their constitutional right to protest against injustice. We lost friends and comrades, but these families here lost loved ones. They lost breadwinners. They lost an entire support system. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap.
we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused by just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General Museveni that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar al-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of Museveni is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda teyebase. Katonda jali. Edajja kumusasulamu currency eyenyini jaina okumusasulamu. This massacre was intended to instill fear in the hearts of people, abantu batye, so that they never at any one time rise up against a dictatorship. Well, it worked for a while. Otuteeka akazitaako ku mitima. Era ng'omwana bw'agambye, kuba kye kigambo ekijja mangu, taata baamutta ng'agenza okwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Families ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso, kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo families zonna ku understanding nga timunnange si musango gwaffe nti abantu bamwe baatemulwa, si ffe twabatemula, Museveni yabatemula. Baana bange, weewaawo bakadde bammwe, taata wammwe, bamama wammwe bamutta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange. Nga nange bwensibidwa nga lwanirira ery'abalala bonna. Naye baana bange, sinze nattaba kitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe. Bano bonna be mulaba, Museveni yabatta. Ne batuwa amannya, ne batubuulira bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, ne tuwa amannya. Ne bano twabalabako. Era abasinga tumanyi bwe baabakira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki, ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa abaabakuba amasasi. Naye njagala okubalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabirwa. Ladies and gentlemen, today, yet again, we are meeting to commemorate our comrades. It's been 4 years. On this very day, 4 years ago, a dark cloud covered our nation. More than 150 innocent unarmed citizens were mowed down, were massacred in cold blood. These people were, as you've noticed, fathers, sons, mothers, daughters, friends, comrades of various people that were killed. These people were killed just for coming out and exercising their constitutional right to protest against injustice. We lost friends and comrades, but these families here lost loved ones. They lost breadwinners. They lost an entire support system. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap. But we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused
but just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General 7 that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar al-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of 7 is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda tenibase, Katonda jali, edajja kumusasulamu currency nyinyi jaina okumusasulamu. This massacre was intended to instill fear. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap. But we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused by just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General 7 that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar al-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of 7 is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda tenibase, Katonda jali, edajja kumusasulamu currency nyinyi jaina okumusasulamu. This massacre was intended to instill fear in the hearts of people, abantu batye, so that they never at any one time rise up against a dictatorship. Well, it worked for a while, but I can tell you that we refuse to live under fear. We might have thought that it's going to derail us for a while. Ndowooza obubaka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kansuubira obubaka obwo buwuliddwa era bulina ekyenjawulo kye bugasse. Olunaku olwaleero nga tujjukira abantu baffe, nga tujjukira baganda baffe, nga tujjukira abantu ab'enjawulo, twongera obajjukiza n'obategeeza nti tulina okukkiriza nti Katonda ali wamu naffe era Katonda atambulira wamu naffe. Era twongera obategeeza nti Uganda eno ejja kuba ya njawulo singa tunaaba tulina ekirungi kye tukolamu. Twongera okujjukiza Abannayuganda ffenna tukwataganire wamu, tubeere ekyokuyiga era buli omu abeere ansa eri munne. Ebibuuzo biba bingi naye oluusi ansa ziba ntono. Ne tukkiriza mu bibuuzo ebingi mwe mugenda okuva ansa eno famire ejja kuggwaawo. There is no tribe in Uganda called Balalo. Olidde ssebo? Ekyo tebakibalimba. These are people from a specific country. Bebayiwa wano mu abantu abeewammwe wano babagobye mu nsi yammwe bagibatamiza.
abaana bamwe bayita the generation yali badde holding ensi yayo nabagigobye egenze mu nsi z'Abarabu nawa bo bano basomba mabasi nchana ggulo nga babayingiza babagabire mundu babagabira mane golwaleero oli wano okuba bukubi munga babagobye nakasongola my friend bolaba ali ku front line nga avaayo enfufu emujjudde ng'alina ebirowoozo bingi gwali awaka wali badde okaabana nnyo kubanga ffe tulengera bingi abamu bye mutasobola kulengera bwe tyagambanga wano abantu nti abasajja bano buli kyabugagga kya ggwanga kyonna bagenda kukyeddiza kyonna nga balina amannya gaabwe they become their slave or they eliminate you from the system or eliminate you physically. Era ensonga lwaki olaba nti abasuubuzi bonna be twalina wano bonna babeeliminate bonna baweddewo eza batunze ebyabwe ate babitunda ku bo omukulu ono najja n'ateekawo bamanerenda bonna mu ggwanga boogera olulimi lumu okwetoloola eggwanga ne bateekawo ne banka zaabwe ezibawola ku interest rate we bava bano bawola nnyo ne muddawo ne babaguumaasizaawo waliwo gwe mmanyi waneeno omuganda ali mu manerendi anti nkugambye basajja baabwe bonna be bamu bonna be bamu basajja baabwe obugologoosi obwo bwolaba obusinga obubeera eyo kosanga akagologoosi nga kali mulenjirova naye ngaekitogi kikutuseeko ekitundu nokabuuza kagologoosi gompita musiru nti sikulaba kakati ffe mwe mugenda ne mulaba nti noti batukuba bateekawo emisanvu bambi ne museka ne mutalowooza nti ebiseera byammwe eby'omwaso nammwe tebiriiwo kasita eggwanga baliteeka ku suspense banansi ne babeerawo nga bali ku survival osanga dokita ali ku survival omusirikale akuuma eggwanga ali ku survival teacher ali ku survival omusuubuzi ali ku survival ne bakuliyetingawo a smaller group of people nga yerina okuowninga wealth nga mwe the rest the majority mulina kubeera ba beggars oba sekyo mulina kubeera bakozi mulina kubeera bugologoosi nga mwe muyimirira ku bizimbe by'abana abanyagulula eggwanga n'oyimirira wali ku kizimbe nga bonywa amazzi g'ag'omu kaveera. We are living in danger. Kasita obeera mu nsi nga teriiko kiddako nga mwekuniza muli munda abasajja bo bamanyi nti akolola gwe tunyiga akola gwe tutwala wano buno obugagga bwe tutwala wano n'olaba a smaller group of people nga batutta obugagga bw'eggwanga bwonna nga bannansi mweyaguza lujjo abaana b'eggwanga abaabeerangawo ne beeyagalira mu nsi yaabwe bonna kati mubasindise mu nsi z'Abawarabu bali eyo bafiira mu malungu mukomyawo mirambo akabinja k'abatono ennyo bali mu kwegabanya ewammwe n'amalaalo bagasimulayo nga mulowooza muli safe. Most of these people ababagoba bunanka ezo they came as refugees ne batandika okutwekukumamu ne beetuumatuuma amannya ne bayingira mu byalo era buli wootandika okwogera wano nti noyogera ku ggwanga nogaka ono asosola mu mawanga nomugamba mwe muli baawo abatamanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ak'enjawulo. Yes, Uganda. Chogawe ngamba nti ndi Muganda bansosola. Anti bwe bakugamba oyogera mu ndi Muganda oba ososola. And you should say it with a lot of pride. Ndi Mutoolo, ndi Munyankole, ndi Mukiga, ndi Mulango, ndi Mulugwala. Kubanga ffe tukimanyi nti Uganda ekolebwa ndi Muganda aboogera olulimi lumu okwetoloola eggwanga ne bateekawo ne banka zaabwe ezibawola ku interest rate we bava bano bawola nnyo ne muddawo ne babaguumaasizaawo. Waliwo gwe mmanyi waneeno omuganda ali mu manerendi anti nkugambye bonna be bamu basajja baabwe bonna be bamu bonna be bamu basajja baabwe obugologoosi obwo bwolaba obusinga obubeera eyo kosanga akagologoosi nga kali mulenjirova naye ngaekitogi kikutuseeko ekitundu nokabuuza kagologoosi gompita musiru nti sikulaba kakati ffe mwe mugenda ne mulaba nti noti batukuba bateekawo emisanvu bambi ne museka ne mutalowooza nti ebiseera byammwe eby'omwaso nammwe tebiriiwo kasita eggwanga baliteeka ku suspense banansi ne babeerawo nga bali ku survival osanga dokita ali ku survival omusirikale akuuma eggwanga ali ku survival teacher ali ku survival omusuubuzi ali ku survival ne bakuliyetingawo a smaller group of people nga yerina okuowninga wealth nga mwe the rest the majority mulina kubeera ba beggars oba sekyo mulina kubeera bakozi mulina kubeera bugologoosi nga mwe muyimirira ku bizimbe by'abana abanyagulula eggwanga n'oyimirira wali ku kizimbe nga bonywa amazzi g'ag'omu kaveera. We are living in danger. Kasita obeera mu nsi nga teriiko kiddako nga mwekuniza muli munda abasajja bo bamanyi nti akolola gwe tunyiga akola gwe tutwala wano buno obugagga bwe tutwala wano n'olaba a smaller group of people
nga batuta obugagga bw'eggwanga bwonna nga bannansi mweyaguza lujjo. Abaana b'eggwanga ababeerangawo ne beeyagalira mu nsi yaabwe bonna kati mubasindise mu nsi z'abawalabu bali eyo bafiira mu malungu, mukomyawo mirambo. Akabinja k'abatono ennyo bali mu kwegabanya ewammwe n'amalaalo bagasimulayo nga mulowooza muli seefu. Most of these people ababagoba bunanka ezo they came as refugees. Ne batandika okutwekukumamu ne beetuumatuuma amannya ne bayingira mu byalo, era buli w'otandika okwogera wano nti n'oyogera ku ggwanga nogaka ono asosola mu mawanga n'omugamba mwe muli baawo abatamanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ak'enjawulo. Yes, Uganda. Jogawe ngamba nti ndi Muganda bansosola. Anti bwe bakugamba oyogera mu ndi Muganda oba ososola. And you should say it with a lot of pride. Ndi Mutoolo, ndi Munyankole, ndi Mukiga, ndi Mulango, ndi Mulugwala. Kubanga ffe tukimanyi nti Uganda ekolebwa, ndi Muganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo. There is no single tribe nga yegamba nti ekola Uganda. Kati bano bakuteekamu olw'okuba bajja bakwekwekamu bwe bakwemululiramu bakuteekamu entiisa nti bw'oyogera ku ggwanga lyo oba ovumi, which is totally wrong. Kati nkugambye ebuyuko gye twabadde ennyanja baagibatwalako. Byonna abasajja baavubanga nga baleeta ebyennyanja ekatosi wawa nga bagagga nga tebaagala nakujja eno kulomba naye bonna babagobe bajja balomba. Ebuyuko awo babadde baalimanga vanira era ne bamuyisaawo kubanga abantu abasinga tebakimanyi nti bbeeyi ya vanira ku katale k'ensi yonna ekyali ku mitwalo 35 kiro ya vanira eri ku mitwalo 35 Uganda nga yagwa. Anti kati wano bakikugulako 13. Tolina kufuna sente ekiri ku vanira kye baamukola kye baagala n'okukola emmwanyi.